we are questioning your story. Magenda Gamba, it is her story. We are not saying it is not her story. It could also be her lie. Because there is no hospital in Canada. Era nze kasita munandopa nenda kugamba your worship. Before I continue, I want to know which hospital gave her that condition. Tujimanye. Awayiriza Canada tebakola ebyo. Ave Canada nadde Uganda nagenda Nairobi namana agende India tebamujanjabira nave India nadda ku stage kwegamba it is a fixed life sigitegeera. Era yenza abuuza which hospital messed her up. We yazaalira oba gye baamukolera amabina atubuli. Naye yagamba teyakola BBL olubuto mbulwayo yazaala omwana ne namukola. Era kasita anajega there's only one way to find out. Yeyamu. Munai. Mbuye amabina teyakolaga BBL. Condition yeyo, it happens, yeah? But it happens in certain situations. For example, For example, omuntu asobola okufuna eyo conditioning azaaliddeyo mu byalo eyo. Omuntu nalwawo muleba ne balwawo mutuukako okitegeera because of that pressure ebeera waneeno oba nasindika as in it indicates, it points out the highest level of medical negligence. And that cannot be canon. Yanemba gamba omukazi yazaalira mu nyumba nemundise eminyu nemugamba kakazi ako kaheta nabagamba bamanyi oliheta chawa omuyimbi waabwe lwakubanga azaalidde emulago. You go to hospital on time, especially okay. I want to assume maybe she went to hospital late, but why? This is your first baby. Omupulaningidde otambudde ozze kuzaala. Does not make sense to me. It does not. Abantu bamugambye mbu yazaala akaddiye, that is not a reason. Mukyalo oyo atugulire yazaalira bannange mu ddwaliro ki eryamutuusaako obwo bulabe, because that is not her mistake ya ddwaliro. Ali tubuulire naffe munnange tukyalina wano abaana kati omwana wange yawezeza 18. I don't want when my daughter is due to have a baby again mu ddwaliro ng'eryo. Scarborough Health Network is where I had my baby. That is impossible. Scarborough Health Network when nazaalira mama tekisoboka. I'm actually about 5 minutes away from that hospital. Njagala alyogere bwana amala okulyogera ngendeyo mbabuuze. Sentenga woba tukoze otya ekintu oba kiwanise oyagala mwabya yatula nenda baterako live ngende Etobico general ye yaba refugee ate bakugamba ye yali refugee nabagamba omukazi yazaalire waka ne munvuma olwokubanga yakwata akantu nga atambula mbu ng'ayingira eddwaliro. Kadama n'agamba labayo mbolo okubanga yalaga mbu nga bamutaddeko kasita ozaala bwoti ate naddala ng'ozaalidde waka. The ambulance that comes has to take you in and the baby and you have to be admitted. Kata then what's the reason for someone okuzaalira ewaka ate mba sikategedde ako singa? Okay, reason y'okuzaalira ewaka one abatalina status emukkiriza kuzaalira bwereere okitegeera kati kibeera expensive okuzaala nga ki
nga a visit omuntu is damn expensive, you know. So other people, you can get a midwife nakuzalisiza ewaka, but even if ngozalidde waka nga opeyinze a midwife, you have to go in. Owulira? To go in nga because a midwife is not a doctor. Ye akola gumu akuzalisiza omwana afulumye aklininze omwana. The next thing to do is to call an ambulance and they take you in. kati awo ambulance okutekinga in expenses zikendeera Ambulance we kutekinga in nanti obeera tozalidde mu ddwaliro osasula baba bali mu kujjanjaba bujjanjabi. not even kukujjanjaba bakutekinga in ne bakeberemu, as in the bill is not as much as nga bonozaala as a visitor. Kataye yakwata video n'apostinga nti wagamba ng'omukazi azaalidde waka n'akolerawo bulogo ate kiraga nti abiwulira. Ate mbwera wagamba abamuganya okuyingira, you know yazadde. That is not what I said. I said kubanga ekyo ekintu nkyogera n'ekiddamu. Abantu abamuleeta be batuwa olugambo. Yatuka ku airport ne bamukunya over hours nga bamubuuza why did you come at this point. One, yajja 2 weeks earlier than the actual show. Ne bamubuuza lwaki wakedde. Ekyokubiri, as nawe mumanyi cause abantu bangi nnyo bajja ne bazaalira wano ne baddayo, so bamukunya nnyo ne bamugamba we want you to sign. Era bamusayiningisa ebipapula ne bamugamba we want you to sign and agree that kasito nomala show ogenda kukola ki kuddayo. Yabisayininga. Naye senga kati nze mbadde manyi ono omusajja waffe omubbe ayinamu ssente. Akugambye omusajja eza ate bw'abeera nga ayinamu ssente lwaki teyajja n'abeerawo madamu ng'azaala. Sikategedde. Bali manyi omukyala yajja e Canada okuzaala nga azze zaala nti bbaawe ali Canada. Lwaki teyazaalira e Bungereza taata w'omwana gyali? Bannaaye ndowooza baddayi hadi oba ekyo kibalekawa tetumanyi ekigenda baleka. Bannange bavumanze woowe tewaliiwo saaliwo saalimanya anti obuzibwe bafaani bamwe abainze bafaani abasinga they are not informed. Kati ne bashemba bose ekiyagamba ne bashemba chairman ekiyagamba sibitegedde naye byonna Queen ye mutuufu. Queen byayogera ye mutuufu naye nga twagala okumanya ddwaliro ki mwe yazaalira abamwasa oluwago. That is very bad. We have to open up a lawsuit. Omuyambe nako okola investigations. Ogenda tuyambako kweyo ensonga ogenda onoonyereze lwaki. Ekirala lwaki Queen yakkiriza okutonnya wiiki nnamba. Wiiki yonna. Omwaka mulamba. Gwonna senga gwogamba obwedda manyi agamba bbanga ttini nga yakamaloza. Kamba buulire Canada ne bw'obeera refugee. Bannange Canada, ne bw'okati gw'obadde kimanyi Queen kama ne bwe yandizaalidde mu ddwaliro nga as a visitor omwana we bandimuwadde akatabo yandifulumye n'okugenda n'agenda naye nga Canada emubanja. Omwana we yafuna akatabo. Twagala okumanya eddwaliro eryaya lya Queen akawago. So that eri ku mmeeza twagala kumanya eddwaliro. Njagala kuzaalayo abaana abasembayo abalongo. So that I don't go to that hospital. Yes. You know? Yes, abuuza. Priority nemwe omukazi ng'oliikinga ekijanjalo. Do you know what it means? Nomala omwaka mulamba nokola shokusho ne bakubukinga wano nokola zi press conference n'olinnya namulabako agezeko ne ku zi vacation.
Munyumba omuyimbi wammwe ow'eggwanga ye baaba kika naye mukutonya mukumanyi mmwe naye senga nno omwaka guba mungi omwaka mungi nnyo ku muntu ng'otonya bw'otyo. Canada haziba mulerwa am speechless kabejja obeerawa kabejja you can book a midwife okujja nakuzaalisa ewaka you don't know that era najja nenkola akavidiyo ako nkajjukira guess what waliwo omuntu eyajja ng'ambuuza information madamu oyo wasobola okuzaala nga declares as a refugee or anything ate nga oyo omuntu was part of as in her circle sent like a person that they know asobola okunzijamu information nchimanyi era nange information munange nenjibawo nawe ne weefuula atamanyi ekikazi ekyaleeta wano Sheebah kimpalana bakiyita kalo MC Kalo kimpalana oba bananga mpalana ekisooka MC Kalo mmwe mwakolako Sheebah olugambo not you but your team MC Kalo MC Kalo nabeerawo zanze MC Kalo gundi yafiiridde wano ne kati tugenda muziika kuba buli lunaku aba abika bafu MC Kalo ndiwo kutegeeza gwe ne bbaawo mmwe mwaleeta Sheebah part of your team bebankubira ne bampa olugambo waliwo wanagambye but you took pictures with her saying is an nze nekubya ebifaananyi ne ba serebu posinga you my friend is agalifaana owunya goba agazaki like ali muzimpalaniraako eyo tanjagala but guess what tekijja kuyamba yes era oyo MC Kalo alina n'omuntu gwe yasaba address yange nga baagala okunsuwinga. I have a recording. It is because of course I couldn't because then you would know who recorded you guys. Olwavaayo ne mutandika okunyumya Sheebah bamukwatidde ku kisaawe ne bamugamba mwe era mwe abayimbi mwegendereze nyabo ba promoter abo babakolako olugambo Tega tuwo olugambo because me honestly realistically speaking I don't have any personal vendetta on Sheebah. I don't. Tetwagalangako musajja omu wadde omukazi omu wadde okola omulimu gumu wadde we have never even shared a space nkola gwa kuwuliriza nnyimba ze n'atweyambulira n'atukunamira n'atusanyusa n'atunyiiza ne tumuwaako opinion. I don't have any personal issues with Sheebah. Actually other instances mbeera muwagira era mba nkulaba wabeerawo topics ezimu nga ndi tiimu Sheebah era Sheebah oliko oluusi bagamba naye ono ye agwawa kubanga Sheebah serebu discussinga nga ki serebu nga bwe tudiscussinga Cindy nga bwe tudiscussinga Omega nga bwe tudiscussinga Sheebah nga bwe tudiscussinga Shira Gashumba n'abalala bawololo ye mmwe muleetera abayimbi empalana bawololo owulira inze Sheebah lumu nagulako ne tiketi okuyingira mu shoye naye era Sheebah just taninaamu mukisa nenkoowa neneebaka wabula senga nnina olugambo lw'abagge beeno naye olwo njaddu kunyumiza beekubye n'obutayimbwa olina mpalanira bwereere empalana z'olimu guess what
I wish I had avuvuzera oba amuzindaalo tezigenda kuyamba. Dekera okubuukira buli muntu ampalana tekijja kuyamba. Senga ddamu awulire kiddemu. Emusikaro empalana zikulako tezigenda. Okumanya emusikaro ampalana oyo matako bayira weleka mbanyumize. Bakwata wano omumpi. Omumpi oyo bakwata wano ekkubo. Bagenda okukola basondera omwana bambi eyafame his soul rest in peace. Vianney oba mumujjukira eyafa cancer. Tumujjukira. Nze nategeera leeti era ne mbakolera awo akavidiyo ne mbagamba bannange abantu b'omu community mukola bubi bla 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 bla. MC Karoyo yali, I think she was a treasurer, if I'm not mistaken. Yali akwata sente. Oyo matako nagamba bannange gundi we bale kusonderako sente bannange gundi. Oyo matako excluded my name. Golabo oyo mazi. Ate naye walimu mu basonda. Oyo mazi teyateekako live ye okusondera Vianney. Bayira we kakati mu abantu b'omu community ye Toronto mbatulidde. Oyo mazi olw'okubanga ayina bawalanirako yagamba gundi yatuwadde $5. Gundi tiimu ya gundi eyasenga acid excluded it, but guess what? The actual community people acknowledged me. I did not do it out of acknowledgement, of course, but if you're acknowledging other people, why are you excluding me? Akujjiramu kinga ate naawe oba wasonda. If you're busy acknowledging other people, why are you excluding me? Echisoka, that was not your fucking money. That was not your fucking drive. That was not even your initiative. If you're acknowledging abantu abasonda $200, why are you excluding omuntu eyabasondera 2,000 in less than an hour? Okategedde. Kiraga nti n'obulumi bw'alina buviira ddala ku mutima. The person eyabasondera almost 2,000 in an hour. Nga temumusabye mugyeewo emitima emibi.